People power! Power! NUP! Everywhere! Kunga! Mukono kunga! Kunga! Abakadde kunga! Abakubuka kunga! Abakadde kunga! Kabunga Mukono bina kuchaza mukulembeze waffe ena message yabaletedde okuva lutwava mu kalu twadde tufuna nk'omukisa kudda mu Mukono okudda ekyaggwe mu kunja atukomyewo tuyise amateeka gonna agatuukiriza ebisaanyizo bya poliisi n'ebyekwaso byonna bibaddewo tugenda kuyisaamu eggaali ey'obuvunaanyizibwa ate tumalize mu mirembe egy'ekika ekyawaggulu fena nga tubasanyufu tukuŋŋira ekibiina kyaffe twetta n'enkyukakyuka twagala omuntu Uganda yenna atojatteko nga tuteekao enkyukakyuka tukyuse obuyinza bw'eggwanga lino kyekigendero ekikulu omulundi ogusooka nga tetuyiye musaayi ekyo ekirooto kyaffe kyekirooto kya Kyagulanyi kyekirooto kyaffe ffenna bannayuganda tufunye tutya enkyukakyuka ey'omuggundu mu nkulaakulana mu nsawo y'abantu na buli kimu kyonna nga tetuyiye musaayi muveeyo eyo gye muli teri mulamwa wafu musooke mutunulire amalwaliro mutunulire bannakazadde abakazi basalibwa enkya n'eggulu abaana bafa poliyo kusibwa yabaffe ffe twazza lwaki ffe betukola enkuŋŋaana batuwamba ne batusiba yaate abalala nga tebabasiba baana bange mwenna abajjwa abazzukulu ab'oluganda ab'emikwano mujje enkya olunaku lwankya Kyagulanyi waffe Sentamu Bobi Wine ajje enkya atubuulire mwali mumwesunga era nga mugamba Kyagulanyi okuva lwe yava wano teyadda Kyagulanyi lwe yava wano yatugamba tuluwangula engule tugimulekere naye yalinnya bulinnya ennyonyi n'agenda temwamanya lwaki alinnya ennyonyi n'agenda mwenna mujje ababuulire ekisembayo n'entandikwa n'ekisembayo mukama people power our power people power enkyazabike Aona lebo nkulabe ekigo kitaddemu akashi wali wona abaganda ntagala kuteekamu abali ku byabwe. Yes, I take this opportunity as we stated earlier. The program remains unchanged. Tomorrow, Wednesday, we hope to receive our president of NUP, Kyagulanyi Robert Sentamu. He's going to enter Mukono from Mukono North through Nakasajja at the boundary of Mukono, at the boundary of Chira municipality and Mukono district. So we are going to welcome him from there. From there, we shall proceed with him through Karaji town, and we hope to officially open our NUP office of Mukono North, which is situated at Karaji. Therefrom, we shall proceed to Nachifuma, where we hope to hold a rally at Saza ground. Therefrom, we shall proceed to via Mayanga Kasana. Then we enter Katogo parish, Namasab county, Mukono North constituency, Mukono district. It is so vital in that area because that is the area where more than 10 people were abducted from. So we hope that the president shall have an engagement with the people in that area, and shortly thereafter he shall proceed to Walusubi. Walusubi is the area where Kanata is born, and you very well know that Kanata is among the people who were abducted, and up to now it is approaching 4 years. It has never been seen again. So we hope that we will have also an engagement with the people of Walusubi, Namaujolo parish, and from there he shall proceed to Mukono South, and from Mukono South he shall come back to Mukono municipality, where he shall officially open this office, and from there we shall proceed for a mega rally at football pitch near Honorable Namboz's premises. We call upon all the people of Mukono North
the people of Mukono municipality, the people of Nachifuma, the people of Mukono South, to come in big numbers to welcome our president. Thank you very much.